aba VVIPs abatukole nga bulijjo betukola tubere bakakafu tujja kwaniriza yinazze mutongole tubere bakakafu tumalirize wano. Ndaba omwogezi waffe Honorable Joyce Bangala ompa basatu bokka tugezaako okwekolamu omulimu ogw'okusonda amabugo ekiseera nga kituuse obubaka obujja kutuuka mu butongole kitalo nnyo kitalo ddala. National Theatre olwaleero honorable oba principal president alaba mbeera mbeera ki kiki ambulance ate kikyake toteekawo gwe mwana oyagala ne kulabisa bulabisa tugende tambula sabo naye tambula ate kalabe nga embeera kali wa mawulire bobi yanga yambuka engulu position. Let's start again. Ennyo tusaba abamawulire mwenna mujje ku position yaffe we tubeera. Tusaba abamawulire ffenna tudde we tubeera. Tusaba abamawulire mwenna mudde we tubeera. Owaye ng'osanyuse nnyo. Tusaba abamawulire mwenna
odde waliwo twasabye owaye ng'osanyuse nnyo
ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nnassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo, dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba, nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Abakozi ba biodigester tanks bakutegeeza nti wobanga oli awantu webafunda obanga oyagala kukyusaamuko ufune ku biri w'ebipya luli twalina septic tanks ng'olina okusima ate olina ozinuunamu. Ekintu kye biodigester tanks tozinuunamu, bateekamu ekirungo ekikuba obukyafu obugendayo amazzi ne gavaamu ne gayingira mu ttaka. So biodigester tanks y'engeri ennyangu essaawa zino ey'okukekkereza ate n'okwanguya obudde. So kale bakubye ku nnamba yaabwe ey'essimu ebisingawo bitegeere. Awo nga tuvuddeyo tulina bannaffe aba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge. Genda ekasubi bwe tukeeka kasubi tokkirira ng'agenda mu kikoni ekizimbe kita Princess Complex. Batunda bya mu kisenge okuva ku bulangiti, masuuka, piro, towels n'ebirala bingi nnyo byonna by'okozesa mu kisenge babirina. Kale agendawo obeere nga ate nabyo byefunira. Rosemary Beddings abasangibwa Kabalagala nga ku Triparty Mazima Mall wansi awo ogenda okubasanga. Bakutegeeza nti gweyagala engoye z'abaana okuva ku lunaku olumu paka ku myaka 12, makeup w'abakyala, ayagala ebyokuzanyisa by'abaana, ayagala gomesi ziri original n'ebirala bingi nnyo.